W'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu kiro ekikesezza olwaleero asisinkanya abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo ku lukalu lwa Africa nga bino bye byetabye ne mu kulayira kw'eggulo mu kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Ebibiina bino mubaddemu RPF ekya Rwanda, ZANU-PF okuva e Zimbabwe, UDP ekya Malawi, USP ekya Venezuela n'ebirala. For the photo moment, let's request National Union Patriotic Front Zimbabwe. It's headed by Abeniko. Museveni alaze obukulu bw'ebibiina bino okwegatta n'okukolera awamu era n'asaba abaddukanya ebibiina bino okukola ku nsonga z'abantu kibongera obuwagizi. If you concentrate, because capitalism succeeds by minimizing costs. If you minimize costs, you maximize profits. But the costs include labor. In order to make profits, you don't pay the workers well. And when you don't pay the workers well, as I was saying at Kololo, they don't have money in their pockets to buy products. Ono bw'ati abakulira ebibiina bino ebiri mu buyinza mu mawanga ag'enjawulo abasabye okwegatta ng'agamba nti ebigendererwa byabwe kumpi bye bimu era nga n'ebizibu byabwe kumpi era byenkana. So therefore, we as fraternal parties need to share ideas. Because if the economies don't perform well, then we become weak, we become vulnerable. That's why the parties. The NRM is performing strongly. Abakulira ebibiina bano ate olwaleero bakedde ku kitebe kya NRM ku luguudo kya Ddondo mu Kampala okwongera okubaganya ebirowoozo n'okwewa ku magezi ku ngeri y'okutambuzaamu emirimu. And energize people to want that unity. And the third is the political institutions to be strong enough. Mu bibiina ebyetabye mu nsinkano eno kubaddeko ekya Zimbabwe African National Union Patriotic Front oba ZANU-PF nga babadde bakulembeddwamu amyuka omuwandiisi akulira ensonga z'ebweru Abediniko Ntube, Rwanda Patriotic Front RPF nga bakiikiriddwa omuwabuzi omukulembeze w'eggwanga Ambassador Musoni Potrias. The signing of a memorandum of cooperation. Such a memorandum of cooperation would, in our view, cover critical areas of mutual benefit, including one, ideological exchange, sharing best practices. Ebirala kye United Socialist Party of Venezuela nga bakulembeddwa amyuka minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga eryo Landa Pena, United Democratic Party eky'e Malawi nga kikulembeddwa mu pulezidenti waabwe Atupere Austin Muruzi. This meeting could be a great opportunity to strengthen cooperation, south-south, strengthen cooperation in different issues, political, economics, social. We come to exchange experience. Ebibiina bino byegasse ku ebyo ebyakyaddeko ku kitebe kya NRM ng'okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga tekunnabaawo. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong atubuulidde obukulu bw'ebibiina bino okubeera n'enkwatagana. It is about sharing our common history and projecting our common destiny. The RPF and NRM come a long way, and indeed whatever we stand for is the same like whatever RPF could be standing for. And we have agreed in the past, as always, that we should be working together to strengthen the two communities. Todwong ategeezezza ng'ebibiina bino bwe bisisinkana okusomoozebwa okufaanagana nga n'olwekyo okwewa amagezi kikulu. Just like I was telling the ZANU-PF members, the threats we face as NRM are not different from the threats that RPF do face. These are externally generated threats by neoliberal forces that are coming to distort history. The front lines that we were facing before have never been redrawn. They are still the same and with the consistency. Baabakyaddeko ku kitebe baliko bye boogedde ku nkolagana yaabwe ne NRM era nga basinzidde wano okwozaayoza President Museveni olw'ekisanja eky'omusanvu kyatandise. Delegation from Malawi to convey our warm congratulations to you, Honorable Secretary General,
And of course, we were able to convey our congratulations from Malawi to His Excellency President Yoweri Museveni. Of the legacy of the President. Not just a mere endorsement, but a deep statement by the people of Uganda against whatever people might be brainwashed with out there, the leadership in Uganda. Kabagahe Mary Rose ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.